I'm so grateful for this opportunity. First of all, I'd like to thank Bidiko, Uganda. Thank you so much, so much. You know, starting a journey and at point B you're appreciated or you're not out of the 100, it's a big step in life. So I take this opportunity to say thank you so much. To the media house, thank you so much. The reason as to why you're here is because you've been pushing me, you've been doing what I could not do at that particular moment. So thank you so much, I'm so grateful. People from Bidiko, again and again, I thank you. But most of all, I thank my fans, because if you're not loved, if you're not welcomed in the music industry, you can't do what I'm doing right now. So it all goes back to God, that He has given us this opportunity. Thank you so much. I think the rest will go to Bernard and my PR to answer the rest. Thank you. God bless you. Oli otya? Obulamu bulungi nyogola botya? Obulamu bulungi. Ebintu Mukama yabinsuddemu alhamdulillah. Naye maama endorsement zemufuna naye temufuna show mukikola mutya tetubala we muyimba naye nga mufuna munnange si buli kintu nti kyolina okukola olina kikolera mu kamera. Irene Kayemba akola from Thursday, Friday, Saturday and Sunday. So gwe abeera eyo nogaa nti Irene Kayemba yafunye endorsement because tayimba tomulaba ku TV, si kyekyo naye nga ate omulabako gwe tolaba mu videos zange. Yes, Thursday to Sunday. I have a live band, okay. So I work with it. Sinajiyengera. Irene Kayemba is signed by Kids Music Revolution. So the label, when they deciding that Irene agenda mu federation, aja agenda. Na federation teyetaga label ekwatagana na muyimbi. Ekwatagana na muyimbi. Omuyimbi waliwo amutwala. That's where you go wrong. Waliwo amutwala. Era waliwo ino mugamba nti kati genda. Era federation erilidda wa offices erilidda wa. Aha. Kuchi? Sereni Bare simanyiyo wallahi. Jeziri. Njagenda. Mwendi. Abantu ala Kids Music Revolution. Yes. Waliwo obukulembeze wa federation era omukulu Musuuza Ediriza Musuuza Kenzo ya bukulembero okimanyi kombi ye president wa Muganda. Tugambye ki? President wa Mwenga abayimbi ya federation. Nkiwulira. Olyogeddeko naye n'omugamba nze nga temumpise kubanga njogera yolinga agamba tebaako. Nze nsuubira buli muntu abeera n'ekigendererwa lwaki aba akola ekintu. Bwe nayingira music, I had reasons as to why. So with or without the federation, Irene Kayemba has to fulfill the goals and the dreams as to why you're joining a music industry. So we should not drive or ride everything with federation. Let's see the fruits of the federation. Then tugambe maybe. Yes. Singa Mwenga bayimbi bigagwa mwine ebizibu bingi. Omulina ekya copyright. Munatambuza mu kya copyright eno okutuuka nga temwegase. Bw'oba otunuulidde amateeka ga Uganda, si buli alina okufuna copyright oba olina okufuna etteeka oba okufuna obwenkanya alina kukola kibiina. Amateeka gatulambika bulungi. Copyright webe ina okubeerawo. Waliwo procedures ezolina okuyitamu okufuna copyright. So kitegeeza ze balina okufollowinga. Tebalina kuyita Irene kumbuuza na copyright. Because copyright eina kiringa bonogamba constitution ya Uganda. Egamba ki? Egamba ABCD. Copyright egamba ki? Egamba ABCD. Put it in place. Ebisigadde obireke. Anti abayimbi abeegatta mu federation era kye balwanisa copyright ebeerewo. Maybe bagamba nti beegasse okulwana ebeewo. Tebalina kwegatta okulwana ebeerewo. Balina kukola bikolebwa ebituufu ebeerewo. Irene bwembeera eno nengamba bannange nga ntunudde mu camera nsaba tufune copyright. I'm playing a role. It does not mean nyina genda wali physically. Yes. Baganda bo bakubirako ne bagamba bo babayise oba oyogerako nabo neno tuyabayita. Togattika. Oli mukubuza Irene Kayemba. Baganda bonna bali mu music industry. Oli kumpi kuntuma ngende ewaabwe.
Mukyo kye naaligambye ku ekyo, I think we are all artists. And bw'osanga Irene Kayemba mubuuze ebya Irene Kayemba. Bw'osanga Mick Wine osobola omubuuza. What I request, oba kyemba buli wenfuna kamera ngamba bannange nsaba mwagira Irene Kayemba, mwagire Mick Wine, mwagire Dax Vibes, mwagire Banjoman, mwagire Jose Chameleone, mwagire Alima Namakula. So tekiriko muntu omu. But mwena abafubuka mu family. Ebintu ebikwatana n'abayimbi temwagala byegattamu. Lwaki? Mwena ningo obuzisa busungu. Nedda si busungu mbuuza obuuza. Yenyogera kyenyiza lwaki nze ngamba buli muntu alina ekimutwala mu bulamu nzira yeeri gwe buli wova ku ekyo ekigendererwa kyo ogenda kutomera. Buli muntu alina ekigendererwa mu bulamu. You are your masterpiece. So gwe gikola ekyo nakyo oyagala. Togenda kumbuza lwaki Mick teyayingira, Gon teyayingira, n'abala tebayingira. Irene akola ki? Yes. Irene, mwasala okubira ku opposition. Banga lyonna. Opposition cheki. Tula Muganda wamwe ali ku opposition. Ni mukuyemba era muri kisaze muteeke uti opposition kibeereyo ddala paka lubeerera. Anti munange ebigambo ebimu tubikozesa tetubitegeka. Opposition cheki. Tula mu byokulonda Muganda wamwe ali ku opposition. Ne mukuyimba era still muri ba defiant bakuyimba. Okay, kiri bwe kiti mukwano. Bw'obanga endowooza yo tekwataganye na yange. Respect me mu ndowooza yange. Nange nja ku respecting endowooza y'omulala. So bw'ojja n'ogamba nti Irene muli ku opposition, obeeranga agamba nti endowooza yange ngikyuse kubanga gwe oyagala ngikyuse. Si bwe kirina okuba. You just have to respect my decision of thinking yange nange ne respecting eyo. Irene, oli timu ki? Oli iPhone oli Nokia? Ku byombi kiriwo ekyasookawo. Nokia. Kyali kikola kitya? Kyali kyali kikola kitya? Kyali bulungi. Ekizeeko kibadde ki? iPhone. Buli omu agikwata. Nyina akawala kange kagirina. Ka 5 years. Kalina iPhone. So kitegeeza nti nze munze kye naalitegedde nnyo nti buli muntu generation engeri gy'abagirese otunira iPhone yalina ebirungi byayo oba eyina ebirungi byayo, Nokia yalina ebirungi byayo. Naye olw'okuba generation zikyuka tugenda n'ekigenda ate nga respectinga n'ekyaliwo kubanga ne bw'ova gy'ova Omuganda agamba gy'ova nedda ssebo gye buva n'egye budda waliwo ekisookawo n'okiyigirako. Gw'abazze olina kiwayiga kw'oli. Yesebo. Kati gw'oli timu ki? Oli Nokia? Nokia sinnabategeera temunvuga nnyo speed. Tulinayo Cindy ne Shiba. Naye bazze masimu. Shiba ye iPhone, oli ye Nokia. Ani iPhone? Shiba ye iPhone. Okay. Cindy ye Nokia. Cindy ye Nokia. Cindy nga tabbo. Cindy mumumanyi naye. Cindy mumumanyi. Watabbo. Mpozi nyizo gamba nti bonna baakabi. Ne wabeerawo omanyi tuve mu by'okwejubisa. We should give respect where it's due. Cindy is a very good performer. She's talented. She's not only a recording artist. She's a live performer. Bwagenda ku stage ayimba n'omulaba ng'azina n'akola buli kimu. Shiba does the same. But waliwo ekisingako nammwe tuleme kwejubisa nnyo. Waliwo ekisingako. King herself. Yes. Baba bakuwakola bakuwaba babiri. Naawe. Ngoyagala kolaba ani gojiwa. Bombi sinza abawa. Omanyize nabagambye ndi realistic. Nze nyino gendayo ne mbasaba unless nga balabye nti nze nkoze ekyettabbo. Okitegeera. Bombi. Atwagala bombi. Asooka. Cindy. Era Cindy yona gy'oli. Oli wa ttabbo. Akukola ampe kolabo. Cindy oli wa ttabbo kyayinza okugamba. Shiba oli wa ttabbo nnyo. Naye Cindy oli wa ttabbo. Yes. Ebiseera bino tutunula emabega waze wabeerawo zibato naye essaawa eno kuba buli omu ayingira mu industry aba ayingidde either okufunamu oba okusomesa. Essaawa eno bata ezo zirekawo music industry ogyeko nti ekulaakulanye erekawo omuyimbi. Talina we omanyi buli muyimbi alina kukola nnyo okulaba ng'atuukiriza ekyo ekyamutwala mu buyimbi.
bwe ntunulira Shiba nyina bye muyigako, bwe ntunulira Sindi nyina bye muyigako. Kitegeeza ki nti tuyige ebirungi tuleke ebibi. Oba nfunye bulungi. Battle or competition is healthy. Bw'onoogenda nga gw'owulira owagira Sindi, genda omuwagire. Bw'oba owagira Shiba, genda omuwagire. Era naawe bw'onooba muwagizi wa Shiba n'olaba Sindi wali ng'akuba, ojagana naye naye mpagira Shiba naye Sindi akola ki? Akuba. Bw'onoobeera wali n'olaba nga Shiba akuba ng'ogana naye naye mpagira Sindi naye ku luno Shiba yakyusizzaamu akuba. Oba onfuna. So tuyige ebirungi, ebibi tubireke. Nejowagira Sindi soko okunga abasindi bajuze kubasitula mikwano gyange bafanzi bange bafanzi b'abayimbi mwenna oli muyimbi omufani wa Mikwine, oli mufani wa Sindi wa Shiba, mwenna mbakoowola tugende tuwagire bayimbi bannaffe tugende tubawagire.